free, holy, but to glory, always time. Sawa saja kabaka asani afungo ingayabona nafinga tumwesiga twesimenyo olwa Buganda yafe ekitiibwa kya Buganda kyava naffe tukikuumenga. Tuyanze ngalukwatino tuwadde Obuganda eggwanga lyaffe Uganda nga bwe kiwa ekitiibwa tusobola okukifuka kigenda maaso. Kale olunaku olwetumaliriza nnyo press conference ya Dr. Jose Chameleon ekivulu kyetulangire for over 2 years atwasembolera ekivulu yalireja kuita hit ova olugogo kati kyova kiyita ggwanga mugye premium sponsor ffe bamuyita Club Listener ku Club Listener tujjukira mu lockdown yatutambuza bulungi nnyo wetwalina kyebayita Club Beats twalina episodes ndowooza geze zaalinga 2-3 kwaliko y'abamayanja brothers okubeerako neya Dr. Jose Chameleon yapafominga. So olunaku olwaleero without any doubt tugenda tutandikirawo tubude olweregansi ogendera nga Innocent kyali baana bato nakukasiigo mulimu empulumusa ezimu balayira bemagiiko galasi bwebale kwagala Uganda music nabwo kyekakolevondala ekibi kibi nekirungi kirungi nebaza nnyo bayiro bannange balayiganda bonna kuba kino kisooka kukola obuki bwomu bwena ntiguwanga mugye bakwano bange tuyiribene endonga emyaka mingi before so many of you came. Sina bunyoma bwenna muli b'amaanyi naye bwe tunategeera tutambulamu ng'abantu tulina tufuuka abantu ab'okutawaana mutegeera ki eno beebaza nnyo nnyo bonna bangi bannangaba abali eyo mwenna sijja kubinyamanyabo ijja kubitegemetawaana bagyagatituwanderabiri naye generation yange ne generation eyansookawo ne generation eyaddawo neziriddawo mwenna nga tumufatinite music beebaza nnyo bakyemera tutambula mu ndongo ki ero neebaza bana bakulooga bakyali bayakola nsonga society esiba okutambula naye nga kitubawa recognition bakwano bange baagala nnyo bakulooga bonna in the right way or in the wrong way bazi nebapandikako ekibi yazigambi kyaliyowe. Neebaza nnyo bamayanja family border byayogeddwa bingi nebalaga waboda nebalaga biri naye buli mu mbeera yonna mu buli bizinesi mubeeramu omuntu omu akyafuwaza banne ne mwira soza ezamiziri mwebali oba mwetuli namwe bonna gye mubeera omuzungu gwagalaga nti ennyanja emu eyiyo n'ennyanja zonna mayanja famire boda gye muli bagambe bayo saabuzaku ganti webaboda mubi naye tulongooseemu mu nkolagana yaffe wakati w'abantu nababoda beebaza nnyo aba safe boda mwamulimu gyamboa bikola nsonga munengendo mumirembo wendala weba safe boda bategeeza nti boda ey'ensibika boda ey'empisa boda etakuluusanya bantu boda ew'omulimu respect bakama bange ensonzi nyo balaba on board era kyalolera binene nalala bonna research okyalo yakola ku bintu by'amabebi ticket collection webalanyira ebbanja erimu wamu mu ggwanga mujje lwa nsonga nti abaana bemwambaza bwe baana bekitukolerera ekyo kyakabinyonyonyo okulwansonga ekiraga ekituba ky'omuzadde enyambalo yomuki y'omwana neebaza nnyo emyaka ensuso sigi ne fena bwe twatula nga bina tebinabeerawo bambuza ogenda kukola naani nga bina tebinabeerawo
okwali wange si competition, eno si competition, buli mwayoye waliwo abajogeera kiri ekigere, omulala yoya amatu, omulala yoya olubuto. Nebaza fena okwatulibulugero Steve G mukulu wange nyewaisoola Steve G webagayi bafena Steve G bebayibye bansookawo nebampa chance. Steve G nebanga mu America mu mwaka about 1998 nga wakomawo Steve yali muyimbi lwakuba nakukumenya banadduka. Steve yabanga mu America nga yina music we najja bwebanga ddeyo nanga nakyozekana tracksuit ekkolera nangabira era bwe nasaawo gati kubanga mujje nalonda okukolagana n'abantu tambe nabo luki olugendo naye nga nti sitigini amagyenvudde era amagyendaagalamu ogulobawafenawekasi sijja kulwawo mubuuzi yange era kwebaza omulwasembayo nga buli ensonga yange. Nebaza TV station zonna ABS, NTV, KBS, BBS zonna amanisonga balayo mwebalina okutuusawo obubaka bulungi bw'ennyimba eri abantu obwetuyimba mwebaline nolwe ddala. Singa kwebaza Mr. Joseph Mayanja nze tunyika makoobera ojja kumbuuza lwaki embuuzi amubukobe enkulu ebempiseeko okusigala nga ze Joseph Mayanja abamu babi abamu baata bakita. Nebaza omwoyo gwange kitono buyampa okuba nti musajja muvumu, ebyogeddwa bingi, ebikoleddwa bingi, obunyomi bungi, naye nze nnyimira ku mazima n'obwagazi awenyimirira ebinema nga kitatonansuulirako ne kamwange nansuulirako naye nange ndi musajja muvumu mwasonze sipowa. Bakwano nange nagiyita gwanga mujje, ekitagiyisa gwanga mujje guli guba mulanga, waliwo omulanga ogw'essanyu n'omulanga ogw'ennaku. Okugeza nti oli asobola emmotoka nebagamba mamapiri kumulika emmotoka gyala oli nakuba endulu ng'endulu zaki za ssanyu nobeera nowakuba endulu nga zababbi wali omutawaana. Olugwanga mujje guno mulanga gwa ssanyu. Bakwano wange mumpagide okuva omwaka 1999 tutambudde olugendo tusomoozeddwa naye kyesijjanga kugamba olwaibwa emiziki alimu si ggwanga lyange. Miziki eriyimirira abantu bange siibangako obuseebu era ekyo sirikikola naye okuyimba muziki nga balikira ne bamubuuliza baliga nti wansiringi Joseph Kamere. Bakwano wange olugendo lutambudde lusaanye tujaguze ffenna kuba wemba mu buzibu ne bafaani bange beeraliikirira baga ne bane Joseph kanayitawaawo naye tutambula ki sipiidi emu. Bwebiza mu ntegerenda nayira nti erina sensas kuno kulina kubala buwagizi bwange. Bwe natandika okuyima mu 1999 maybe bwe nali nyimbira oba nali nfumbira ekyokulya mwami miliyoni emu kati bwe tuba 2007 ebere gyenfuba tekyakola ki tekyagala. Bakwano na miliyoni 2 mujje twagalane nga bawagizi ba Joseph Kameroni ne Mayanja family. Mujje twagala Uganda music, mujje tutandika olugendo luki olagolera. Bakwano bange baagala nnyo mwena zisiri malayika ebyennema byannema naye alhamdulillah bwewetuwa okuyimba oyo yeloya waffe nga Mayanja family yeloya wange zigwenyina bwirabanga munkalubya naze nanyimba ate nja kuyimba paka bakwano bange genyini abandaba nemulimbirekera musiire ezibenge nayigira okuyimba. Bwena bakwano bange abandaba bayita ku ggwanga mujje. Eno si show, eno si concert, kino si kivulu, eno experience. Jangu olibere Kameroni mutambudde naye jangu bidde mbategedde ebibairo naye sijja byasanguza nja kusembyayo
Nilianza mzima ya mchana mayanja. Wewe kuuma. Kaboom! Wewe kuuma. Yes, boss. Wewe kuumi wakumira mu abana bawe, wakumira mu nega. Usimo bulungi kyonna kyonna Mukama kyatulonda obusobozi n'amaki n'amaanyi. Teri muntu agayakendeeza maanyi gange. Kulwansonga nazaalibwa bwentyo. Nazaalibwa ndi muyimbi. Nazaalibwa ndina obubaka Katonda bwe yampa ntuuse mu ggwanga n'abantu. Olwo olugendo era tutambula mu buvumu mwenna mbayise ggwanga mujje. Mbagiriza nti obudde buggwa ku bayimbi naye mumpiddeko emirundi mingi bakola nga bandaba twakyusizaamu sikumiyawo gimulawo ssaawa 3. Joseph Kamilio abeera tuka ku stage ku ssaawa 2 zennyini. Essaawa 4 zitumala otuma mu ssaawa 6 nga tunywedde ekikola ki ekigwanidde si ekimala ennyimba naaba 5 ekimala bonna bakwano bange bayise eggwanga mujjeero konsati gibedikeetingira eggwanga lyange tubeere bantu balungi tweyagale tukuume eddembe for peace, love and unity. Si mukweyawula olw'okuba ali mu political version mu simanyi oli mu Nyankole simanyi oli mu Uganda in concert ya peace, love and unity. Your dedication yali. I dedicate my concert for peace, love and unity for Uganda. Akabange leje. Tuyanzege akaluwa akamanya Dr. Jose Kamilio. Era Dr. Jose Kamilio. Ko ebibuzo tubigenda beera bingi nnyo naye nabekawo basogirekawo ero concert gibekigetidde peace, love, unity eyenekiregwanga yefe. Buli muntu ababeemulomolomu osooka okola show wakoze show ya charity oba yaki ero gibekiririra peace, eddembe n'olwero n'ovunula peace, eddembe, love, okwagala, unity, obumu. Kwa Kiswahili nasema amani, uhuru, Kenyatta. Anyhow, akukayisemu ko katono. Ebibuzo bigenda bira bitono, bagina isangala olukuma ayana sala kabiri kwanga Uganda, bisoka ibereka woni wali atulire. Yetusubira kisangala byali ebero. Okay, that is nice. Abagenda obuuza ebibuzo olwanyi komo wemumanyi bainde nebiri ahusu wakola tuwone regarding Gwanga Mujje experience. Neaziza case ekira kyemere njagala okwogera ku mukulu Joseph Mayanja nti ebbanga ly'amazinga ayimbwa amaanyi gagenzi geeyongera njagala kuba witness wa kino obanga obadde tomanyi Joseph Mayanja atidde okyogera nze kakyogere. This is the most expensive concert we have had in the history of music for 20 years. Receipt nakinalako n'amaaso gange, receipt nina kopi yaayo. Dr. Kamili nali naye, bia kampani enganya ne zimuwa ssente ziri ensajja empologoma n'agaana. N'agamba Kamili, bannange Kamili ogaana ki? N'agamba awo navaawo okuyimbira ssente ezo. Omulundi ogwasembayo twali ku Rostan Drive Jinja. Omukyalo omu n'avuga emmotoka n'ajja n'agamba mpaka miliyoni mwetaaga okugulawo omwaka. Omukyala n'akuba Kamili ssente ennene ezizitowa bweziti. Joseph Mayanja n'agaana. N'agamba onavaawo. Risiiti ya konsati eno is the biggest receipt we have had in 20 years. Kaboom! Thank you so much. Yazikigamu. Sente zoge. Very nice. Okay, tubuze ebibuuzo kibiri bisatu tulabe engeri tugenda mu maaso regarding Gwanga Mujje concert experience again. Tugenda tandika ndowooza eddali big is one of those people abakola obulungi nnyo when it comes to media ate ava ku Baba TV. Big Daddy, ekibuuzo kyo kiri ki tulabe. Thank you very much, guys. I respect you for the years you've taken it up. Dr. Jose Kamilio, thank you very much, Doctor. Paraso, of course, with somebody so family manager, I'm going to say Big Daddy.
muganda wa omukyala Big Impact ekyo kiragadde nnyo kati wano wenyini how preparation is ng'ekisooka kyosipingako mulugunya lwate kibadde ekkololo kyekisooka abasinga bagamba okugyazamanyiza waliwo ekikololo and then the other question is otugambye tujje eggwanga tujje bwekiggwa what next ekigalayo kino gwanga mujje eggwanga oyise bwekiba kibodde tudde East Africa oba Africa satugenda soba tumateerezo nga bisatu biggena tugenda kulwakino olwasika tulina program enanyingi nyo genda bikwata bibiri emirundi nga muka tutambi ebibuzo kkumi yes tetugerawo kati asikemuddemu oyo uganda ekololo manyiyo nawenze ng'omuntu nina emizizo ejyange ekololo abintu kololo ng'ali mwana muto Osborne Wenjala yali mulokole zinazaalibwa banaasimayiro etugenda ekkololo mumwanyi natwala banzijanjala naye tetwasobola tukoka Osborne twaliwa neeri era ffe bantu Osborne yaga nti kati abatasobola okutuuka babasabirira ebyo eyo first experience yao so kololo sibeeramu issues naye that is one of the reasons ensonga eyokubiri obeera twalawedi ekololo si babiri walungi naye ayabe bange memoyabokikololo era bakwano bange bantu batenge okwogera amazima sho yange ekololo yerisembayo namutuntule butwazi ng'omuntu naye bakakasani sijakola kololo for those two reasons wabula nesuubiza ennyo stadium ya Buganda vigari okumaliriza nakino stadium maybe tuyikolera. So there's big person with Kololo. CG. Funzo ina kolophobia. I got kolophobia. No. Ekyokubiriza kibuzo kikidemege. What next? Bw'omala okukola omukazi omuntu kikida. Bw'omala okusanya ekikozi. Nga mumulabirira. Ng'asoma. Mugenda mubuuzibuuza abantu what next kuba ekyo kibuuzo baakibuuza mu 1999 tugenda kuba mama mia what next wakayita emyaka 22 mulekera okuteeka abantu mu mbeera eyoba sikumala maanyi eyobatiisatiisa my brother what next is ngenda kuwa hit paka noliko okubuuza what next tugende walubi ega rupi mweko pasi kwa mzindao yuko kwa Metro FM na kuyo BC Sportstar TV. Njagala okubaza big events gw'omukyala asoose mu byafaayo okutegeka empologoma neera njagala okwebaza okuba n'omutima omugumu si kyangu neera nkusaba empologoma eddako enakunoonya Kingdom Inspiration so wetegeteeke budgeti nga namu Dr. Jose Camillo Palaso ne wisdom minds bayanja okufuna njagala okubaza okuba wamu mmesi mukisobola Dr. Sinjagala okumanya from 99 twayingira ne vibe ya East African vibe ya Mamma Mia East African vibe eno ku show oba ku experience yaffe enaabaawo tunaabawo ne bali eri boz'obuganda tekya East African vibe oba kigenda kuba so simuhanedwe. Thank you. Buganda, this is a African value. Young things that all about Kenya, what have been Tanzania, what have been Rwanda, what have been Burundi, what have been Congo, they were South Sudan. Kakati, kuzi ngene kusaidia kuzi maiti zina chaliba ni makwano wa kutuwa na wechi tuwasema tujia tutoba nemba iseka wabi usegebe waiseka wachi kama beji ya mujabala wakuni kini mabala mkwani ya kukukurana ubalwa echa East African Bible echa na chile ya kamiji ya shege na fra East African Bible akaida ulokozi inabakwano bange bamasai n'abazanzibaali bo banga balina okutegeera olugero bajje
bayi basengwa kwa security mpaka kwa security gwagwa mugihugu kigiwe buki universe baragenda isaba that kind of feeling seje tofayo twana bange biranguru bijyangwa ikibazo cy'okusatu tuzola bakatuli kwa cyakya tugende kuwasoma beto mu ocean stays okuva walieri akikwasirana n'esho uze ikibazo tugende. Yeah, Yakarampur was a big event for this show. Kuruka Vibe Life from International. Era kusinzira sample. Yeah. Vibe Life kuga makamilioni oyimbi. Abayimbi bajja kuyimba ne kamilioni oyimbi. Era big wewa lino kubadde kisigwete. Kamilioni yita kengi volungana 3 buli mwaka. Kuyimba alina nyingi nnyo. So kamilioni osuubira okuyimba ennyimba zo zonna nga bweyise eggwanga lyonna kuba ennyimba olina mpitirivu kyekibuzo kya this is Nsonga MX kuvaali ku Magic One TV ne radio TV. Bwetageze Kamilioni abanyega mutumanyi bawagizi b'abivulu ate bagira n'ay'obudde naye ensonga zonna zetugonyeeko tetumulidde ku nsonga ya security. Uganda yagala okumanya bw'anajja n'asasula n'ayingira n'alaba ekivulu anaatufa bulungi anaabeera munda bulungi anaatuka ewaka bulungi. Akakijja kusookera kukya okukolo kyerabuuziza nti twafunyeemu challenge twafunye n'ennyimba nga bitaano era kyetwasazeeyo events ne Steve waffe na reports twatudde wansi kiba twavuddeyo n'ensonga tuga nti abantu bakeewe because saawa 2 mpaka saa 6 saawa nya Simon ya about 4 hours tugendagezako okukozesa obudde bwonna bwe tulina obw'essaawa 4 okulaba tubukozesa buli omu abeeko kyakola kikyafe ennyimba tuzisobola kuggwayo bwetwatulibweba n'ennyimba 5 nga buli libola dakika 3 so kuyimba ennaku nga mukaaga netusulawo naye ngenda gezaako nnyo okulaba nti abantu bawa ennyimba ezibagwanidde kiba twasazeewo tukere ku stage naye bagamba naye bakolanga bandaba nti tukeeyoko ssaawa 3 mutuuke ez'okumakya tutegeke engoma esidogome abuze ekya security bigi yali kizeemu naye olwokubaawo ne mutima ye nyambagakasi bakwala bangi concert eri dedicated to peace, love and unity ekisokerako ye peace ogenda kukuumibwa bulungi Uganda police yadeployize teri agenda kufuna buzibu era nja kulaalika mwenna abo abasumbwasubwa abantu mu kibuga ewaffe tebigenda kubaayo so bagarantinga nti Uganda police yagarantiza security yaffe egenda kubeera yakabijjo bwejwasi byangu bweyagale kyetukwagaza kyokka